Obusanzwe yasohoke abebiruki. Buri gutokera petagaleero. Kukambati yo bali wano. Otusasa n'otuwanguza. Otukola bulungi. Otunaza n'otuusa omukya. Mukama tukwebaza. Tukwebaza Yesu kubanga oli wano. Tukwebaza Yesu kubanga tolemererwa. Tukwebaza Mukama kubanga otuddeseeyo. Yesu kubona wange. Tukusinza, tukutendereza, tukwagala. Kubanga nyengo taata tewaliyo omulala. Webale Yesu, webale Mukama. Kitiibwa n'entendo byonna biryo kubanga y'oku taata. Haleluya. Mukama bulungi. Amiina. Beebaza abasobodde okujja mu kubeera kwa Mukama. Beebaza n'abo abali online. Mukama abawe omukisa. Naye nammwe abali online naye nga muli kompimpi. Kano sigenda kukeerekerayo. Basaba muveeyo mujje tukungaanirewo. Waliwo ekyenjawulo ky'ojja okufuna oli mu kifo kino. Twali eyo gy'oli okuggyako oyo ali ewala nga Anti Esther. Era Mukama akutuweera omukisa eyo gy'oli. Naye bw'obanga oli kumpimpi, vaayo jangu tukungaanire wamu. Mukama akwetaaga wano. Kyekigendererwa lwaki Mukama yaggyako COVID. COVID takyaliwo, tomutya. Talita kusobola, kyokka wasigalawo. Vaayo eyo gy'oli. Nze nkuyise mu linnya lya Yesu. Era nzikiriza nti owulidde. Amiina. Tugenda kutendereza Mukama. Tugenda kutendereza Mukama. Kubanga asaanidde okutendebwa. Haleluya. Kale katuyimirire nga tusinza Katonda wano.
abalala basizenga bakakubireeyo naye ffe Mukama n'atuteekateeka tujje tugakubire wano. Sitaani kyakoze ayagala tulemesa, tokkiriza sitaani okulemesa. Haleluya. Buli lw'oyatula nti mpangudde wangulira ddala. Tugenda kuba haleluya za mirundi ez'amaanyi ennyo. Sitaani awulire ategere nti Katonda abulamu. Haleluya. Kale tugende. Haleluya. Sirina mukwana yalinga gwe Mukama. Simulaba. Yabwe munoonya Mukama sobola kusanga. Yabwe yekasaanidde. Era oli mukwano gwange. Jatulanga ngamba nti oli mukwano gwange Mukama. Oli mukwano gwange. Webale essomo ekisa kyo. Webale Mukama. Yesu mukwano gwange kiddukiro kyange. Yesu mukwano
banezija benze nabo bangambye amafuta luki embagamba nti yewe Katonda yatukuuma n'atuyisa mu Ebola n'atuyisa mu COVID ajja tuyisa ne mu mbeera eno gye tulina. Katonda ye mwesigwa, Katonda w'amaanyi, Kitaffe Yesu tukwebaza, tukuwe Katonda waffe, Katonda waffe omulamu, Katonda waffe yafa n'azuukira era tusobola okuyita n'otuddamu Mukama n'otuletako Mukama n'okola eby'amaanyi mu bulamu bwaffe. Webale Mukama olw'obulungi bwo, webale olw'obukuumi bwo Mukama, webale Mukama olw'ebyamagero by'otutegekedde n'olunaku olwaleero Mukama. Tukusinza gwe Kabaka Yesu, obulungi bwa Yesu. Tusabire n'ensi yaffe Uganda, Mukama ayongere okulungamya abakulembeze baffe n'okuba abakulembera ensi yaffe abagitwalira ku mulamu ogwa Katonda si bye baagala oba okuteekawo embeera eya sitaani mu ggwanga lyaffe. Mukama tukwebaza olwa Uganda, Mukama nga mu kiri mu luyimba lwaffe olw'eggwanga, Mukama gwe tukuume ng'eggwanga, Mukama tusasenge Mukama, Mukama kola ebyamagero mu ggwanga lyaffe Mukama, Mukama abakulembeze Mukama abakutegeera Mukama bawe amagezi abakulembeze abalungi batwale eggwanga lino Mukama. Eyo gye wajjanga tetumalirenge Mukama. Mukama tuziza omulala sitaani n'agenda ze zayagala okubeera mu Uganda mu ggwanga lyaffe Mukama. Tuzigalire ebweru mu linnya erya Yesu Kristo. Olw'omusaayi gwo gulwaniwa, olw'abantu abatukuvu abasaba olunaku olwaleero, Mukama naffe ekisa kyo kirabisibwa eri eggwanga lyaffe lino mu Uganda. Tukusinza Mukama era tukwebaza olw'eggwanga lyaffe. Era nga tusaba Mukama akwate ku kkanisa yonna mu nsi yonna, ekkanisa esigale ku mulamwa. Yesu yajja okulokola abalina ebibi, n'atulokola tukyusibwe, tuleme kusigala kyekimu. Abadde ayenda tosigala ng'oyenda, abadde ali mu busibe osumululwe, ekyaki esigale ku mulamwa. Tusigale nga tuwulira enjiri, tusigale nga tuwulira obutuukirivu, n'abantu bakyusibwe. Amiina. Mukama tusabire ekkanisa yo. Mukama weebale njuno waliwo omusaayi gwe wayiwa Mukama tunyumirwe. Mukama ate Bayibuli egamba nti oluzimba ekkanisa n'oluza sitaani zonna tezijja kuzikkiriza Mukama. Mukama tukusinza gwe kubanga ekkanisa yo gwe wagiyununula Mukama. Era Mukama tusaba otuyambe tusigale ku mulamwa. Mukama abantu nga balokolebwa, abantu nga bakyusibwa, abantu nga bawonyezebwa mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Mukama tetusobola kutambula mu maanyi gaffe ne mu magezi gaffe, ne waliwo omwoyo oyo gwe watusuubiza. Leka omwoyo Mukama amaamire ekkanisa yaffe, amaamire ekkanisa mu nsi yaffe Uganda, amaamire ekkanisa Mukama mu nsi yonna. Tulabe ku maanyi go, tulabe ku bulungi bwo Mukama. Mukama ebyo tuyambe tusigale ku mulamwa mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Tusabira abantu bonna ab'ekkanisa Mukama atukulirewo enzigi oba agajje tubuloke tukuse enene. Tulina bingi ebyokukola, tulina abantu ab'okulamisa, tulina agayumba ag'okuzimba, agamotoka ag'okugula. Mukama ayagala tukulaakulane si mwoyo gwokka ne mu by'enfuna byaffe. Mukama agenda tugulirawo enzigi. Oyo Katonda yagamba tumusabe era munaaweerwa. Otwagala tugowoole atugulirewo enzigi ng'abantu abasabira mu kanisa. Naffe tulabe okukulaakulana mu linnya lya Yesu Kristo. Yesu Kristo bwe yagamba nti tusabe nga tunaaweerwa Mukama. Mukama tukwebaza nziro watuwa omwaka ayongo Mukama. Mukama tusaba nawatembeera ekaayi wadde ebintu bingi Mukama tumanyi bwe tubetereranga era Mukama tugenda kulaakulana. Mukama tugenda kukwata ku binene ng'abantu abakuŋŋaanidde wano n'abalala abakuŋŋaana naffe Mukama tugenda okukwata ku binene. Mukama tulawo enzigi abantu bakulaakulane abakuze emirimu gyabwe tibuziyingirewo Mukama.
Oh, kabisa yonge kulagulana si mu moyo okukama ne mu financial okukama tukwebaza Yesu Kristo kubanga gw'oli musiibwa tukwebaza Kabaka waffe kubanga gw'otutuukire nanga okulumizibwa Yesu otenderezebwe Kabaka ekitiibwa n'ettendo bimuddira oyo Katonda ayinza byonna okulumizibwa Yesu. Haleluya, haleluya. Mukama mulungi nnyo, Mukama mulungi nnyo. Eyakulese wano agenda kukolamu omulimu, togenda kusigala kyekimu. Waliwo amaanyi wano agakola eby'amakiro, waliwo wano amaanyi agakyusa mu mbeera, era katukkirize nti Katonda nga bw'atandikira agenda kumaliriza naffe. Mu linnya lya Yesu Kristo mwebale kujja. Nsaba mutuuleko okole obudde omanyi awali omwoyo omutukuvu oyinza okugamba nti oba tugira tusigala ddaawo oba tugira weeraawo. Era Peter bwe yagamba nti Mukama wano tuzimbewo weema, emu nga yiyo, emu nga ya Elijah, endala nga ya Musa, tusigale wano. Haleluya. Mukama mulungi, Mukama mulungi. Haleluya. Mpozi nze bampita Ssenyonjo Pennington Kristo, omusajja omulokole nga ndi mufumbo na omukyala omu yekka n'abaana basatu baweze basatu era nga tutonedeko mu linnya lya Yesu Kristo n'omusaayi gwa Yesu gutukuuma tusazaamu n'abasaba nti otwokeko fire. Haleluya. Anyway, mwebale kujja okubeerawo kwa Mukama. Amina. Waliwo ayagala okujulira ku bulungi bwa Mukama, ayagala okujulira ekigemu bbiri jangu. Amina. Tukomyawo tuweze bana yawala tubasazeeko mulungi. Amina. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Njya kuyita mu bwangu z'amaanyi abakutadanga Peter Zokia. Era njagala kwebaza Mukama olwa transformation gy'akola mu bulamu bwange ey'amaanyi buli lukya. Era nemwebaza olw'omwoyo w'okusaba. Zinali zisobola kusaba. Naye ennaku zino buli kaseera mbeera awo. Olwa bisizawo ssaawa ng'ekuba mpuliranga njagala kusaba. Era nemwebaza olw'ebirooto byandotesa. Ze sirooto ebirooto by'enseera. Ndoota ebirooto nga gyekirya wano. Mukama olw'omukisa lwagaliza saabisi. Mukama yeebazibwe. Amanya gange nze Yona Akagumba. Nafuna omukisa n'ensanga abasajja ba Katonda emmanga eyo mu mpere bakwali kwa kusatu. Sajja ne mbasanga ne bambuulira enjiri. Bali batambula nga babuulira enjiri. Bwe batuukako nawulira nga Katonda nange yankwatako essaawa eyo. Era ne njatulirawo. Simanyi lunaku oba ali lwakumeka n'ennaku z'omwezi tujjira bulungi. Naye okuva olwo waba okutuuka olwaleero mpulira essanyu ku mutima gwange. Ate nabiki nnyo Katonda byamusigamu nempulira nti byandibadde bibikola bubi. Naye okuva olwo paka olwaleero mpulira essanyu mu mutima gwange. Twali wano ku Lwokuna nga tusoma. Lwakuna tusoma
bali n'omusumba waffe ng'atusomesa naye twali tunaatera okumaliriza nempaga bannaye siraba sobola kusoma bayibuli kati twalina mwami Peter simulaba waliwo ekitongole ekikola ku byamaaso nampa enamba yaabwe ne bakubira mu ssaawa eyo era ne bampa olunaku lwokutaano engendayo ku lwokutaano saigireka mu hotaawo nagenda ne basanga ne bankolako bulungi era tebanyampa lunaku lwakunonaga lubiri naye kati nasanga omwana mulenzi yankolako bali bansaba emitwalo 10,015 ne mwana mulenzi agamba tugenda sasula yadde ekikumi nkusasulidde era ne bampa ne kalisiiti emitwalo 10,015 navayo nga ndi kusanyufu nnyo ekigambo kya Katonda kikola Katonda w'amaanyi. Amina nnyo. Abooluganda Mukama yeebase. Neebaza Mukama mwaka oguleka tugenda kukola ebibuuzo okugamba Anti-Pesha tusabire n'atusabira bulungi tugenda tuwulira Bugema University Bugema Vocational School etukola bulungi ne tubasinga naye ekirala neebaza Mukama kubanga yasumudde nami wange omuntu n'azaala bulungi wanawenga wakasibadde bakulako naye nga sisobola kubanga mmubeerako naye olwaliro mwandeka muzize nzize siba n'ekindi ekiziza Mukama yeebazibwa abooluganda ekikakasa twasuze bulungi nina obujulizi bungi nnyo obujjuza ebisero nga 10 naye ngenda kufunako katono oyo anaaba bwetaaza oluvannyuma alindaba neebaza nnyo mu kkanisa muno tubadde nga tusabira maama wange naye njagala okubawa amawulire amalungi nti maama asobola okussa wansi emiggo n'atambulako ebigobero 2-3 maama wange nga lockdown esooka tennaba yagwa omwaka oguwedde yagwa n'amenyeka n'ayatika eggumba lino ery'ekisambi maama alina emyaka 98 omwaka guno agenda kweza 99 eggumba lino lyayatikako kakati emyezi bwe gyayita bamutadde mu kagaali tusitudde ebiro n'ebirala mwalunda ekiseera ne kituuka alina ekigo kye yagwa n'atatubuulira n'amenyeka eggumba lino gye bayita hip joint ku myaka gye dokita n'amutumira n'amugamba nti sisobola kutwalako operation kubanga bandibadde bamuteekamu eggumba eriringa erya plastic n'amugamba nti sisobola kati maama buli kiseera ng'abeera mu nyiikaavu agamba nze bitambula nze kitagamba buli kyakola buli muntu aba munyiigige buli kiseera naye neebaza Mukama kubanga ndi mulirwana ne maama obeera omulengera ku lubalaza ng'ankuba nkutte kino nkutte kiri naye mbeebaza nnyo abayimiridde naffe mu kusaba maama atambulamu era yeebaza obulamu bwe bwonna kati abeera mu kwebaza so tukyebaliza Mukama ekirala neebaza Mukama nina emmotoka gye mbadde nafuna naye sande ewedde ng'evuddeko totenaba naye yeeyo mabega nagijjiramu wano nga nsanyuse neebaza manyisaani mubbi kati weyalaba neebaza nnyo nsanyuse nnyo n'alowooza nti ajja kuntegayo akalala so kati lumu waliwo yali agivuga ng'ali mu kuba yali ku express emmotoka neetandika okubaako ebyekolaakola neeyonoonekamu kati ngenda okuddamu okuwuliza nga baŋŋamba nti omanyi weetaaga okugula injiri endala ya miliyoni 10 kati nze neŋŋamba nti nze sirina miliyoni 10 naye obujulizi bwempa nti jjo nagenze mu garage webali weeriye webatundira injiri omwami nakkiriza okumpa injiri miliyoni 3 naye nga half injiri kati n'atugamba nti tujja kusasula 5 nagenze okuvaayo ng'ebbiri nina bwenzikwasiza oyo anaazisasula atalinze so neebaza Mukama nti omwami yaŋŋambye nti neekoba tolina ssente
emmotoka ginkwase ngenda kutandika okukola era gikolako eyo ye Mukama gwe tusinza. Era izina byonna. Amina. Twebaza Mukama olw'obujulizi. Era Mukama yakolera abalala naawe agenda kukolera si wano wokka. Neeyo ng'oli mu bibyo kugamba ngo ensi yo gitomera Mukama akola. Obudde buyise nange nandibadde nga obujulizi bwange naye nga tujja obombuwa busoma. Haleluya. Omusoma weetenateeka wano okuja otusosotera nange nebaza Mukama nti embeera tebadde nnungi ewange nga olw'Omukama bange wadde tebansasula myezi ki tibadde giweze ebiri gyokka naye omanyi ng'olina obwana olabituku ate olwabumanyira esawa naye twebaza Mukama nti twandiwa lwakumeka kitona omusana gwange mwezi kumaze okugwamu naye olwokwajja simanyange musanvu ate kubuno tegwajjanga wegwalina okujja kubwoga ne bali abaali baludde okunsasula jo bampadde cheque nga ya myezi 2 n'emyezi 3. So mukyala wange nakicamukaana nti era tukabadde gyonabakulokoka bakuliwo sukaali ebigamba excitement. Twebaza Mukama. Omukyala ndoza agenda kujja mu saavisi ewana abaana ndoza byabadde asuubiza naye nga twebaza Mukama kino ebeera kireke. Amina. Yes, Mukama akola ebirungi. So kulondola obudde kantuta omusumba waffe ajje atuwe ekigambo Mukama kyamutadde ku mutima. Kusaba ogula omutima Mukama agenda kubeera naffe nakukulwanyisa. Yesu
naye mwennyini mwene yasalire okusinzibwa emisala n'ekyo olabakazalimalabadima remotarabaragagabalimimalebesetibaye remotarabaragagabamayabamaye ramagagabalimimaliyarababaye remosalimaliyarababaye remotarabaragagabaye Somebody else like this. But I would never see. Somebody else. All day I'm coming to my baby. Exalo obendiyo ngebadde nkalo ng'ekyeya era n'oludda omukalu katono kavaayo Mukama ngamba nti waliwo obutukaika mu mbeera efaanana bw'etyo nga wonna wabadde wakalu saalu ekyeya enjala Mukama ngamba nti agenda kuggyawo awo teeka omuddo n'awantu awagimu akyusa obulamu simanyi obubaka bwani simanyi ye Mukama awadaki Mukama akola mu kigambo kye Mukama ekigambo kiwa amaanyi
kabule kambe kutera kirikwawo naye ekigambo kya Katonda ekirikwawo Yesu kusaba tujogeragiriza ffe mutabo ekyokuva tubadde n'owikisinga bbiri tugenda kati ku ssuula eyokusatu mutabo ekyokuva omukyala yansaba ebayibuli ku lwokusatu simanyi oba waali anti tuli woli tuli n'abaweesi n'abaweesi alabika taliiwo tugere mu maaso fana najja mu saaviisi ejjako tubaza Mukama nti Mukama mwesigwa naffe nga famire tulina okusomesa wiikendi ewedde muwala waffe bakkira kusimu kusomero nti mulwadde nnyo tuka okumunoona tumugjayo kumujjanjaba naye nga tawona naye Mukama tumwebaza nti nno olunaku olwajjo ne tubotola kati mwana muwala alabisa okuba nti abokanga mayanzi era tubaza Mukama kuba Mukama yawonya era tufune okaweefube n'omukyala wange kuba tutulwana wala kuyingira amaka gaffe nagali okumpi libadde lyangu naye Mukama ayongera okutuwa obuwanguzi mu ngeri emu oba endala era Mukama tumwebalisa eki amina kitabo ekyokuva nga bwe nabagamba wiiki eyaggwa nti kyakitiibwa nnyo kyogera ku mbeera abaana ba Isi gye bayitamu gaba mu nsi gye bawasiiramu y'Abamisiri nga badda mu nsi ensuubize ey'essanyu ekutte n'omusaayi n'amata wamu n'omubisi ogw'enjuki era twagamba nti ekitabo kino kigeraageranyizibwa n'olugendo lw'obulokozi bwena nga bwatandika kubana wali baatambula ne bambuka ensozi ne bayita mu biwonvu mu bisaalu ne bayita mu bibira naye mu byonna nga okusoomoozebwa kwali kungi ddala naye nga mu ngeri yonna okumala okulokoka okusoomoozebwa kubeera kungi okukemebwa kubeera kungi ebizibu bibeera bingi naye ekirungi kitulina kino wadde nga byonna bibeerawo tubeera bawaguzi n'okukirawo gamba taminawo Uganda abakkiriza toterebuka obanga oyise mugezesebwa ne baana Uganda Abamisiri nayo gye baayitira naye Mukama n'abawa obuwanguzi ne batuuka mu nsi ensuubize naye Mukama kyakwagaliza obugende bwe watali mugamba nti Yesu Kristo Mukama wange era mulokozi wange Mukama ayagala okutuukiriza ng'otuse mu ggulu ng'oline Katonda ng'olya naye otambula naye twalaba okuva essula esooka ne tugamba tujja kuwangula entalo ez'obulokozi sande bameka bakyajirya sande eyo yali sande ennungi nnyo sande yaddako yene yaggwa twalaba Musa ng'ali mu kibbo aseeya ku mugga guno omugga ng'aseeyeeya naye Mukama n'amutaasa Musa wadde ng'ali mu kibbo ng'aseeya ku mazzi enziri tezamuluma n'empologoma goonya ezibeera mu mazzi tezamulya Mukama n'amutaasa era Musa n'afuuka omusajja ow'amaanyi ennyo olw'obulungi bwa Katonda ekyaliwo Mukama yamutaasa era mu saaviisi eyo nabagamba nti no ekibbo Musa kyayo tekyabbira
negamba nti gwe nange mu bulokozi bwe tulimu tujja kubbira gamba nti amiina tujja kubeera abawanguzi n'okukirawo wadde nga wabeerawo ngezesiwa wano ne wali tuli bawanguzi nate. Olwaleero tugenda okulaba Musa nga asinkana ne malayika wa Katonda mu muliro. Era omutwe waffe gugamba ensisinkano ey'omuliro. Era gwe nange olwaleero weetaaga kusinkana Katonda ono mu muliro. Bayibuli egamba Katonda muliro. Naye kyannewuunyisa kino kubanga Musa bwe yamala ensisinkano eno mu muliro, obulamu bwa Musa bwakyukira ddala. Musa n'aweereza Katonda n'akulembera abaana ba Isirayiri okuva mu nsi ey'okubonyaabonyezebwa ya Misiri okutuuka mu nsi ensuubize. Naye bannange jjukira nti nno n'ekkanisa okuzaalibwa oba okutandikibwa n'etandika mu muliro. Bikola bya Batume Ssuula 2. Katonda ono bwe tukkiriza tubakkiriza ye muliro. Gamba nti Katonda muliro. Kale tusome ebyawandiikibwa okuva mu kitabo ky'Okuva essuula ey'okusatu ennyiriri 1:15. Obupisewo ogamba nti amiina. Muli bantu balungi bannange. Eriyo atalina Bayibuli twase batalina Bayibuli. Obugayaavu okwitiriddeko obungi. Eri mulimi agenda kulima nga talina nkumbi wadde mubeere Bayibuli n'obutabo tuwandiikamu. Tusome tugamba bwe luti olunyiri olusooka 15. Awo Musa yali nga alunda ekisibo kya Yeseero mukoddomi we. Kabona w'e Midiyaani n'atwala ekisibo ennyumba w'eddungu n'atuwa ku lusozi lwa Katonda Kolebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi olw'omuliro okuva wakati w'ekisaka. N'atunuulira, laba ekisaka kyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, kano neekoobye kanneekooloobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka tekivudde kirema okusiriira. Mukama bwe yalaba nga yeekoloobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka n'ayogera nti, Musa, Musa. N'ayita nti nze nzuuno, n'ayitaba nti nze nzuuno. N'ayogera nti tosembera wano, ggyamu engatto zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge kubanga yatya okumutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulya okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga manyi ennaku zaabwe, era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo ky'omu Kanani n'eky'omu Kiiti n'eky'omu Amoli n'eky'omu Pererizi n'eky'omu Kiivi n'eky'omu Yebusi. Kale laba okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuse gye ndi, nate ndabye okubonaabona kwe baabonyaabonyanga Abamisiri. Kale no jangu n'akutuma eri Falaawo obaggyeyo abantu baana ba Isirayiri mu Misiri.
Musa n'agamba Katonda nti nze ani agenda eri Falaawo mbajjeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri. Nayogera nti mazima ndibeera wamu naawe era kaakano kali kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okujja abantu abo mu Misiri muliweereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti laba bwe ndigenda eri abaana ba Isirayiri ne bangamba nti Katonda wa bajjajja bammwe ye yantumye mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye ye y'ani? Ndibagamba ntya? 14 Katonda n'amugamba nti ninga bwendi. Nayogera nti bw'atyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti ndi ye antumye eri mmwe. Katonda n'agamba nate Musa nti bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti Mukama Katonda wa bajjajja baabwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo ye antumye eri mmwe. Eryo erinnya lyange, ebiro ebitagwana n'ekyo ekijjukizo kyammwe emirembe gyonna. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Musa Mukama amuteeka mu nsi eno. Twalaba nti Musa taata we ne maama we bali Baleevi oba baweereza mu yeekaalu. Twakisomako. Musa n'azaalibwa mu kiseera ng'abaana ba Isirayiri bali mu kubonyabonyezebwa mu nsi y'e Misiri. Era Katonda wa Isirayiri n'akkiriza maama wa Musa ne taata we bamuzaale ye ng'omwana. Naye ng'ebiseera ebyo Falaawo yateekawo amateeka nti buli mwana azaalibwa Omwebbulaniya omulenzi bwakufa. Bayibuli yatugamba lunaku olwa Sande yavuga nti bamuzaala ne bamukweka okumala emyezi 3. Musa nga atandika okwambula omwana omuto osanga nalisa okutuula oba okulala kutuka okwambula naye ng'ali mu bubba. Maama we n'atya nnyo ng'atumanyi essaawa yonna basaba bamugwako bwakufa. Naye Katonda wa Isirayiri n'akuma Musa oyo mu buto bwe. Maama we n'amuteka ku kyombo ku kibbo n'amuteka ku mazzi n'aseeyeeya. Aba aseeyeeya n'asisinkana muwala wa Falaawo. Muwala wa Falaawo n'akwatibwa ekisa, n'akwata omwana oyo n'amufuna omwana we ye. Era Musa n'akulira mu lubiri lwa Falaawo nga mukama we ye muwala wa Falaawo. Naye ng'ale kyewunyisa muwala wa Falaawo yanoonya omuntu okulabirira omwana oba yali ebibyo. Bayibuli yatugamba nti mu byamagero bya Katonda eyakwasa omwana okukuzibwa ati yali maama we. Musa n'akuzibwa nga ali mu lubiri olwa Falaawo. Yali mulangira, tewaaliwo obuguzi talinawo mmere oba okusomesebwa, byaliwo mu bungi ddala. Musa n'akula era bwe yamala okukula Bayibuli yatugamba nti maama wa muwala wa Musa n'amuwa n'erinnya Moses. Naye Musa wamala okukula n'alowooza ebintu ebimugenda mu maaso ng'akimanyi si mu Misiri naye mu Webbulaniya. Bayibuli egamba nti Musa yasalawo okuva mu nsi eyo oba mu mbeera eyo ey'obulangira neyabeera n'abaana ba Isirayiri omukubo abaali abaddu. Yasalawo kiringana ng'oba mu nsi etali ya bulokozi nodda mu y'obulokozi n'ogamba bino ebitali bya bulokozi bina bitadde bivuddemu. Musa naye bwatyo bwe yali. Musa tugenda mulaba mu sseera y'okusatu eno engeri gyasisinkanamu omuliro okusinkana Katonda. Kuba Katonda ye yasalawo engeri gy'asobola okulabisibwamu. Naye ku luno yajja mu muliro. Ebimu ajjanga akabonero ak'enkuba, naye ebiseera ebimu ajjanga mu muliro. Era nze nsaba mu bintu bituma olunaku olwaleero Mukama naawe akulabikire mu muliro. Gamba nti amiina. Twayiga ng'omwaka wekatandika tobeera awo mu masekkati
oyokya toyokya onyogoga tonyogoga bananga nenjire ku kyayi nga bamukuwadde naye nga kyayi oyo ali awo kimugumirize era muyonde ku kyayi okikeekyo yakuwoomera lwaki yakuwoomera biri awo bitu tebiwooma biri awo ayokya tayokya tanyoga tanyogoga tebiwooma era bamulegamba Mukama abantu abeerawo batyo afujja bafujje bweru oyokya toyokya onyoga tonyogoga naye kaakato jatulabe bisaanizo ki Musa bye yalina okuba tesinkana Katonda ono mu muliro ogubumbujja ogwaka naye ng'ate mwe gwakira tebisiriira nyala banange okyewuunye omuliro ogubeera ku kisaalu ku kisaka oba nekubeera ku nku byaka ne bisaanawo naye guno omulimu twogerako tebyasaanawo ekitulaga gwali muliro gwa njawulo nnyo gwa Kristo Yesu bw'akwakako akufuula omuntu obuvunaanyizibwa takumalawo obumazi mbukuta busi aleeta ssanyu aleeta enkyukakyuka aleeta obuvumu atuwa okukkiriza n'abeera nga gwe nange osaanidde okubeera mu maaso ga Katonda omuliro guno mulungi si mubi si guno ogwokya ne gwokya ebisaalu ne gwokya ebikajjo guno omulimu tugogerako gwe gwazaala ekkanisa eya Pentekooti mubikola essula eyokubiri gugumu omulimu gumu guno bisaanizo kyo tulaba mu Musa ebyamutuusa ku kino ekisooka obuwombeefu Musa yali musajja mwetoowaze nnyo Bayibuli etugambye olunyolo olusooka nti awo Musa yali akola ki bali mudemu olunyolo olusooka Musa yali akola ki Mukama yamusisinkanira yali akola ki era alunda nsolo alunda ndiga alunda mbuzi naye Musa ono yali kimu yali mu kitiibwa ki ekyasookera ddala yali mulangira ng'atula mu lubiri olwa Falaawo ng'omwana Musa yali musajja w'amaanyi yali muyigirize waliwo olugano lwe yatugamba jjuuzi ku Lwokutaano nti waliwo tuno kisoboka okuba ndakale Musa yatuuka mu Uganda yagamba bw'ati yali agamba nti ebiseera ebyo Misiri yali nsi y'amaanyi nnyo agamu kugala amawanga ag'amaanyi ebiseera ebyo kakati Misiri weeri fena tumenye mu maapu webeera weeri awo ku lukalu lwa Afrika kati agamba nti nno Falaawo yali afuga amawanga gonna agatwetoolodde agetolodde Misiri ne Uganda nga mwegendedde kati omusajja ono agamba yatugamba ku Lwokutaano singa bajjagera bikulu naye yali agamba nti nno Falaawo yali musajja mufuzi ng'ayagala nnyo okukola amawanga era nga agoba alwana ku maserengeta amambuka na biki n'enjuga tunateekwa eri amazzi kati ebiba birina okuwangula byokka bino ebikkirya wansi ne Uganda mweri Katonda yagamba nosanga Musa mu biseera bye ne mu Uganda yatuukamu sonye bakituufu oba nedda Mukama yeebazibwe naye tunaye Musa omusajja ono yali mulangira naye obwetoowaze bwe obukozi yali adduse ng'avudde mu Misiri assa omusajja amukwese mu musenyu kati Falaawo yakyulira n'agamba akaseera kakadde kakati ddala Musa n'adduka bwe yadduka n'agenda mu Midiani kati eyo Musa gy'asinkana omwami ono gwe tusinaye omwami ono bagambye Yesero oba Jethro right Jethro yamusinkana ne baana bawala be yalina abawala omwami ono bali bawala basatu nga bonna si bafumbo naye nga bwe yawandiikibwa Musa yamala n'akulamu ku bakyala bano olukubo kati Musa eyali omulangira ali mu kudduka asende wa Yesero oba Jethro afuuse omulunzi w'endiga omulunzi w'embuzi bannange buno bwali bukakkamu bwa kika ekya waggulu
n'abakyalo baliriemu nga muhoozi olwaleero alanza okulunda embuzi ku kyalo. Kisoboka bannange? Haleluya. Musa obuwombeefu yatambuliramu bwamutuusa mu maaso ga Katonda. Obuwombeefu buno Mukama n'amulabikira n'omuliro. Era Babuli egamba nti tewaaliwo muntu yenna muwombeefu okusinga Musa. Era kino kikyakuwe nti osanga okusinkana Katonda. Kikyeŋŋamba abooluganda, bw'oba mutambulira mwoyo mutukuvu, omwoyo w'omuliro, oteekedde okubeera omusajja omuwombeefu, omukazi omuwombeefu. Oluganda va mu malala, va mu kwegulumiza, va mu byebyo ebyensimbi okubeera n'otumbira nga bbaluuni, zijja kwabika. Naye twetoowaze maaso ga Katonda. Awo Mukama ajja kutuyimusa, gamba nti amiina. Njagala okubuuza abakyala ne bakubuuza wali omwami wakola mulimu ki? Oyinza omugamba nti omwami wange ye mulunzi wa mbuzi. Nga tugamba nti mulaalo. Omwami wange mulaalo. Abandi bagenda kusoma ne babuuza omwami akola ki? Tuwaffe. Naye Musa yakkiriza okukana wansi, Mukama n'amukozesa. Ekyo ekisaanizo ekisookera ddala ekitulaba mu Musa ery'obulamu bwe. Okubala 12 essolo y'okusigama bw'eti. Era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna. Owooluganda, olina embala ez'obuwombeefu oba obumbujja nga muliro. Bakubuuza waayi yeno gundi yesigiri wajiddewa. Mumbuuzaako ki? Tonnepankirako. Lwaki ompalampa? Oluganda kakkana sala puleesa. Sala oluganda. Ebikuva mu kamwako oba ebirowoozo byo oli muwombeefu. Obeera muwombeefu, oyo Mukama ajja kutuukirira. Ensonga y'okubiri yeero, ku lusozi lwa Katonda yeyo emirungi gye tubisanga. Ku lusozi waggulu, Musa yasingana Katonda ku lusozi. Ffenna twagala nnyo ensozi. Zibeera nnungi kubanga oba olengera buli kimu. Obeera nga asinga bali okubeera waggulu ate nga bwe kiri. Bannange, ensozi ziba nnungi okuzimbako n'ennyumba oba osobodde. Era ensozi ziwa ekitiibwa. Ensozi ennaku zino ziringa nga abalambuzi bajja okulaba ne batuwa ssente mu Uganda. Ensozi zibeera nnungi kuba ku lusozi Mukama yasinkana Musa. Bayibuli egambye olunyolo olusooka nti n'akulembera ekisibo okutuuka ku luuyi olwewala ennyo olw'edduugu, n'atuuka e Kolebu, olusozi lwa Katonda. Owooluganda, va mu bikko, vaayo wansi mu ntobazi, linnya ku lusozi lwa Katonda, olusozi olw'okusaba, olw'okwegayirira, olw'okutya Katonda, olw'obutuukirivu, olw'amazima, olw'okwagala. Olusozi yeeryo obuwanguzi. Era tulaba nti nno abaminsani bajja mu Uganda baazimba amakanisa e Lubaga, ne bazimba Ensambya, ne bazimba Endamirembe. Nsozi. Lwaki ensozi? Ensozi zituwa enkizo ne tubeera abawanguzi. Mu nsi y'Isirairi ekimu kye bayita Golden Heights. Bw'okituukako Golden Heights kibeera nti oba olaba ebifo bingi nnyo. Ensozi bannange nnungi. Oluganda yaabuka waggulu ku lusozi. Bayibuli egamba mu Deuteronomy 1:6 nti Mukama Katonda waffe yatugamba e Kolebu nti mumaze ebbanga ddene ku lusozi luno, kale muyimuke mutambule. Ensozi Mukama era ze baliko wano, Mukama n'abagamba muluddewo nnyo. Oluganda weeyongere mu maaso. Kino kankyogere bwe nti oluganda oyinza kuba baddewo badde embeera eyo ngebaddewo nnyingi, naye Mukama agamba olwaleero vaawo weeyongere mu maaso, genda ng'okula. Bw'oba osoma Bayibuli bulungi osoma ssuula 1 kasitula ssuula 2, bw'oba osabiranga dakiika 3
salale cheka 40 wanga ino siba ngako kakano siba mukama kyatugamba twamuke ku lusozi waggulu tukole ebikulu kama kyabinda mukama yenanyini ensozi era yazitonda era mukama agala gwe nange tutambulenga ku nsozi tubere bawanguzi mukama gyatwagalizeeyo ekisaanizo ekyokubiri Musa yali ku lusozi mukama gyamusinkana yalunda nte brother mbuzi n'endiga eza tata we brother mukoddomi we oba sezaala we Jethro. Ekyokusatu ekituwanguza oba ekituleka amaaso n'okulamu omulimu guno gyamu engatto zo. Bayibuli egambye bw'eti Nnyolwokutaano nayogera nti tosemberera wano gyamu engatto zo mu bigere ebyo kubanga ekifo ky'oyingiddemu y'ensi entukuvu. Lwaki Mukama okugyamu engatto? Engatto bwe yazigyamu kaali kabonero akalaga nti nno Musa Mukama muwadde ekitiibwa. Era engatto zino mu biseera bingi oba ne mawanga mangi bw'obanga oyambadde engatto olw'okuba ekitiibwa omuntu omukulu ozija muno ziteka wali wabbali olwo eggwanga liri mu ddana. Eggwanga lino bw'obanga onoobuuza ssezaalawo bannazaalawo ng'oli musajja ali mwana muwala wa biki tomubuuza ng'oliyambadde engatto bakalaba akabonero akamalala ennyo akasukkulumye. Era engatto zino okuzigyamu mu Bayonaani oba mu Isirayiri kalina akabonero akagamba nti nno entuuyo zonna n'enfuufu n'ebisooto tubireka bweru ne tuyingira wali tuli batukuvu. Era osanga n'Abayisiraamu wano bagiramu omutwa guno okugyamu engatto ne bazigyamu ne basooka wali wabbali. Lwaki? Akabonero akalaga nti nno omuntu owadde ekitiibwa kye ekimugwanidde. Naye kanjogere bweti nti osanga tulina okugyamu ngatto n'ojja mu kkanisa naye Mukama byayagala obyeggyeko ggwe ebintu ebirimu saani obukaawu obutasonyiwa empalana okwegomba okwaka byonna ebyo bijjeemu oluganda kamatabira. Awo nno olwingira mu nnyumba ya Katonda gyamu engatto ez'oluganda gyamu ebyo biri mu bulamu bwo ebitakuyamba kukula. Mukama ayagala obeere ng'oyingira mu nnyumba ye ng'oli mutukuvu kubanga Mukama ye mutukuvu. Tuggyemu engatto bannange, gyamu engatto oluganda, engatto ezo ezirondola abalala oba eziyina fitina mu ggwe ezitalina kwagala. Engatto ezo ziggyemu oluganda. Gyamu engatto ezitalina kisa ezitagaba oli mukono gaamu bannange oluganda nyamba ompe olukumi olwo nange siina kano kange oli mukono gwotyo. Mukama atuyambe tuggyemu engatto ezo. Buli ngatto oba buli kitu kyonna ekiraba Mukama kitiibwa tukiggyemu linnya lya Yesu. Awo nno Mukama ajja kutuviirayo atulabikirenga omuliro. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma w'oluganda ng'ebibi bingi okwonona kungi okukemebwa kungi naye Mukama mutukuvu atugamba tuggyemu byonna byonna ebibi tubiteeke mu mabbali ye yeegulumiza eri emitima gyaffe. Kubanga Mukama mutukuvu tayinza kukolagana n'omuntu yenna atalina mutima mutukuvu tasikisobola ekyo. Era Mukama gwe nange ayagala tulina kulongoosa obulamu bwaffe buli lunaku buli olukedde tubere nga tubaza amaaso ga Katonda ne tunenya ebibi byaffe. Lwaki? Mukama akomawo mangu naye ng'akomerawo abo bokka bokka abatukuvu. Engatto ezidugala, engatto n'okuwunya ziwunya. Ani era awulire ku ngatto eziwunya? Gamboots. Najjamu ekigere naawe ne weewuunya. Haleluya. Engatto ezo bannange tuziggyemu. Abefeso 4:3 bwe luti. Abefeso 4:3 bwe luti. Okukaawa kwonna n'obusungu n'obukambwe n'okukaayana n'okuvuma
bibavengako awamu n'ettima yonna. Waliwo tubagambye Abefeso 4:3. Marko 7:19 Yesu agamba bw'ati, mmwe aboonoonyi mulongoose emikono gyammwe era mutukuze emitima gyammwe, mmwe abalina endowooza ebbiri. Yesu yayogera, mulongoose emikono, mutukuze emitima gyammwe. Mukama ayagala ekkanisa entukuvu esaanidde. Ekkanisa entukuvu Mukama gy'awuliriza. Bwe tusinza nga tuli batukuvu, Mukama saddaaka zaffe azikkiriza. Bwe tubeera tuli batukuvu, omala gayimbira gwe nga ggwe omuntu teri afunamu. Twalaba Aberi luli. Aberi yawaayo saddaaka eri Katonda n'asala endiga, Mukama n'agikkiriza. Naye ya Kayini yagigaana. Lwaki? Omutima wa Kayini gwali mutukuvu. Kisoboka gwe naawe okwati nno bw'obanga tuli mutukuvu, saddaaka yo ey'okusinza n'ekimu eky'ekkumi Mukama kyagala. Mukama ayagala butukuvu. Awo alwakulabikire n'omuliro. Ensonga ey'okuna kwe kubeera n'obusobozi okuwulira omutima gwa Katonda. Abamu beebuuza ne bagamba, Katonda ayogera atya era muwuliriza ntya? Musa alina obusobozi obwo okuwuliriza Katonda, era Sande alina busobozi obwo yandimusisinkanye. Owooluganda, kulamu Yesu otandika okuba nga osobola okuwuliriza ki Mukama ky'agamba gwe ng'omuntu oba ng'ekkanisa. Mukama ayagala otume ku ddaala eryo nga omutima gwo guyinza okuwulira Mukama ky'agamba. Ebimu ku byo Mukama kyakola bye bino. Mukama oluusi ayita ebirooto ng'alina kyakugamba. Oluusi n'ateekawo embeera. Oluusi n'agala omutima gwo n'owulira ti Mukama era kyagamba mu mutima gwange. Abooluganda, tukule tuwulirize eddoboozi lya Katonda. Ki Mukama kyagamba ggwe ng'omuntu oba ng'amaka oba ng'ekkanisa? Ki Mukama kyatugamba? Tulina okuba tuwuliriza nga twewaayo eri Katonda, nga tubeera bulindaala ssaawa era Mukama ekigambo kyonna kizze tukiwuliriza bulungi ddala. Mukama yasinkana Musa era mu kuwuliriza okwo Musa n'awuliriza ekigambo kya Katonda. Musa n'agondera Mukama n'akolera Mukama bye yayagala amukolere. Tulina okwewaayo abooluganda. Bwe twewaayo okuwuliriza eddoboozi lya Mukama, olwo nno nga tusemberedde okwosekana n'omuliro gwa Kristo oba omwoyo omutukuvu n'omuliro. Bayibuli etugamba nti okuva 3:7-9 sekunda tusome ezo naye wera ekinyusa ekyogera Mukama gadde Mukama. Olw'omusa kugamba nti Mukama n'ayogera nti ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri n'empulya okukaaba kwabwe ku lwabo ababakoza kubanga mmanyi ennaku zaabwe. Babuli nga Mukama n'ayogera. Tetumanyi Mukama ayogera atya ne Musa oba yali ddoboozi naye babuli nga Mukama n'ayogera. Mukama akyayogera nga Mukama akyayogera. Mukama si kasiru ayogera. Bw'oba n'eddoboozi ng'osobola okuwulira obulungi ojja kuwulira eddoboozi lya Katonda. Musa ekyamuyamba kyekyo okubeera n'amatu ag'omwoyo agawulira eddoboozi lya Mukama. Ekisaanizo ekisembayo lwaki Musa yasobola okubeera n'ensisinkano n'omuliro yeeno, endagaano ya Katonda. Endagaano ya Katonda. Essula 12 bwe twasomye lwagambye nti n'ayogera nti mazima ndibeera wamu naawe era kalikubeerera akabonero nga nze nkutumye bw'olimala okujja abantu abo mu Misiri muliweereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba nti laba bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne baŋŋamba nti Katonda wa bajjajja bammwe yantumwe eri ye nabo
balyogera nti erinnya lye yaani libagamba nti Katonda n'abagamba nti ninga wendi nayogera nti bw'otyo bw'oli bagamba abaana ba Isirayiri nti ndi ye yantumye eri mmwe. 15 Katonda n'agamba nti Musa nti bw'otyo bw'oli bagamba abaana ba Isirayiri nti Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo ye yantumye eri mmwe. Mukama yeyanjula n'agamba nti ye Katonda wa Ibulayimu, ye Katonda wa Isaaka ne Yakobo. Kiki ekiriwo ekyenjawulo wano? Mukama yali yakola endagaano kati ga Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Kati Musa ono abuuza Katonda n'abagamba nti abasajja bali n'abagamba batutira bagambe nti nze Katonda oli eyalabikira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo era ne kakano nkomyewo. Katonda ow'endagaano akuma endagaano ye okuva olunaku lukedde paka lubusiba tagyerabiranga. Gwe wakkiriza Katonda akuma endagaano ye okukuuma ng'omuntu n'okwagala n'okubeererawo n'okulwanira agatabo g'olinaku gonna. Lwaki? Lwa ndagaano eyo. N'olwekyo bw'obeera wakusigana Katonda ono bwe twogeddeko lwaleero mu buliro, oteekeddwa okuba n'endagaano yo ey'obulokozi. Gamba nti amiina. Bw'oba walokoka endagaano eyo bw'eri ey'obulokozi. Era Mukama ayagala gwe nange endagaano eno gye twakkiriza Kristo omulokozi waffe tugikuume butiribiri, tunywererewo nnyini. Kuba Katonda ye mwene akuma endagaano ye, oba misana oba kiro oba nkuba oba bunyogovu oba bintu byonna byonna, Mukama akuma endagaano ye. Olunaku olwokusatu olwokutaano, olunaku olwokusatu nga batuweereza batutegeeza nti omanyi certificate y'ekkanisa erabika ewedde. Twali twakola ekkanisa efugibwa NGO oba ebitongole ekigatta ebya Nakyewa. Kakati emisoso gye beetaaga okuzzaawo layisinsi y'omubanga ekaddiye miwanvu ate migazi ate mizibu. Okugaasa kino tukimazeeko ebbanga lya myezi 10 okukikola. Naye ku lwokusatu tugamba nti bwe tuze mu foomu eno mugireete tube satifikeeti yammwe. Ne tugijuzamu ne Ambrose ono musajja wange ne tutawaana byali biwanvu nabyo. Naye nga tumaze okukuluba okumala emyezi emeka 10. Finally Ambrose n'atwalayo foomu ze twatuweereza online, sprintinze tusayinize tusitaddeyo. Naye bwe baatuuka eyo ono yagenda ze saagenda ne babuuza ate ebirala naye tubinoonya nti bibawa. Naye Mukama mulungi, olunaku lwennyini olwo lwennyini Ambrose n'akomawo ne certificate zaffe. Mukama tumwogereko mu ngalo ezo. Mukama n'anzijukiza nti ye mwesigwa. Mukama muki? Mwesigwa. Ate ye olw'endagaano ziyakola bw'abanga asuubiza atuukiriza. Era ensonga lwaki nze ne mukakafu nti waddewo kyonna tutalina ebbanja ddene mu ttaka lino tujja kulisasula byonna biggweeyo. Lwaki? Mukama mwesigwa. Ekkanisa yaffe ne bazawe twakyusizaamu ng'enjigenda okulabikamu amu kumala ku bufaananyi obwo. Tunamulakubula byokudda ku social media ku platform yaffe. Erabika bulungi. Naye lwaki? Kubanga Mukama akuma endagaano ye. Oluganda kuuma naawe endagaano yo wamu ne Katonda.
Bayibuli egamba bw'eti ku ndagaano Abaleevi 26 era n'abasangako omwoyo ne mbazaalisa nembaza era nenywezanga endagaano yammwe. Mukama anyweza endagaano. Ebyamateeka 8:18 bigamba bwe biti, naye onojjukiranga Mukama Katonda wo, kubanga oyo yakuwa obuyinza okufuna obugagga, anyweze endagaano ye gye yalayirira bajjajjaabo nga leero. Mukama akuuma endagaano ye, era ye Katonda mwesigwa bannange. Owooluganda toterebuka, tujja kumalako. Mukama yatulabikira n'omuliro kubanga ye mwesigwa ate ye w'amaanyi, era ye nsisinkana n'ey'omuliro ayagala nnyo gwe nange tugituukiremu era tubeere nga tutambuliramu kabutira okubeera mu Kristo Yesu. Abooluganda, njagala okubaaniriza ku mmeeza entukuvu. Emmeeza entukuvu ya ndagaano. Yesu Kristo yakubibwa emiggo ku lulwo, omubiri gwe ne gwatika olw'ebibonyabonya ebingi ennyo. Yesu Kristo bwe yakubibwa, omusaayi gwe ne guyika ku ttaka, era omusaayi ogwo nayo ndagaano. Yensonga lwaki bwe tujja ku mmeeza entukuvu tujjuka endagaano eno Yesu Kristo yatukolera ku musaalaba e Gologoosa. Era endagaano eno y'amaanyi nnyo okukusobozesa gwe nange okubeera mu maaso ga Katonda. Olwaleero tugenda kuddamu nate tweweere Katonda nga tusabira ku mmeeza entukuvu. Njagala okusoma Matayo 26, 26 na 28. Era baali balya, Yesu n'atoola omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'awa abayigirizwa, n'abagamba nti, mutoole mulye, guno gwe mubiri gwange. N'atoola ekikompe ne yeebaza, n'abawa n'agamba nti, munywe kino mwenna, kubanga kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano oguyiika lw'abangi olw'okuggyawo ebibi. Njagala okukwaniriza ku mmeeza ya Mukama, emmeeza entukuvu. Bw'oba walokoka, bw'oba okkiriza Kristo Yesu omulokozi wo, kwaniriza tola omugaati ogwo n'ekyokunywa ekyo. Tonywa naye tulinde tutekulira wamu ffenna, tulire wamu kuba tuli baana ba Katonda era famire ya Katonda. Twaniriza ku mmeeza ya Mukama.
Yes, that's all of that. Now we are now is Navagama Murie, program with one. We want to spend that. Dato responde. Dava wana bagamba niwe kino wenya. Wana kino gwe musayi gwange ogw'endagaano. Buyiika lw'abangi olw'okujjukiranga olw'okuggyawo ebibi by'omu ffenna. Naye akaseera Yesu amugambe nti nziza endagaano yange naawe okujja okubeera omutuukirivu, okubeera omuwombeefu nga Musa bwe yali, okubeera omukakamu, okubeera nga bweyagala mbeere nze. Tuliza ku maaso g'Oluganda ogere ne Katonda endagaano yo wamu naye ogize obujja obeera omwana wa Katonda obeere bwegala Katonda eri obulamu bwo. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Senga tubaye tusali. Twandi okuso. Saiba Yesu. Endagaano oba endagaano gye tulina gwe nange mu bulokozi.
Babaze Katonda olw'omusayiro. Babaze Katonda olw'okwagala. Babaze Mukama olw'okulokola. Crear que luego de la aceptación, luego de ir en un capacidad pues ya cuadra ya pues si puede querer ella fuera nada para lo por en la cara de discutir search for the year Bernardo. Prima sulla promessa di poco. Alleluia. Però il soprattutto che lei ya fare c'era bisato. Ya sawi ya makurgo. Kama akemo akubizo no tukumbula tena. Osinkaniro muliro nga musobesinga n'omuliro. Mu Bayibuli mu kalenda ya Bayibuli tugenda okujaguza feast eya Pentecost. Weetaaga omuliro ogukomye omutukuvu okubeera kijja kubeera mukumu mu Kristo Yesu mu biseera eby'omaaso. Bano olwaleero lwegirikana Mukama zikiza omuliro omutukuvu. Omwoyo oyo omutukuvu ye Katonda ow'omwoyo olaga ow'omuliro. Mukama ogamba akujjuze nate. Mukama ogamba akukomeko nate. Don't look around, stand for prayer. Close your eyes if you could. And ask the Spirit of God to come upon you. God the Holy Spirit. Come on, to I could use it at the bit of Lamu. Recome send. Wait, I'll go to go again. Wait, I'll go back and normally. You just have a canisa. They are soaking at them. Why go to go? And I am more your mom. They will not question by your man. Okusoro kwanganga ebisuye tuyina okuvunuka embeera zetuyitamu twetaaga Katonda w'omuliro atufika omugere yeyitamu. Now dear Holy Spirit, I call upon you right now to reach every man okumanya omutukuvu okukoowola akaseera kano kennyini otukirire buli mukazi atudde wano buli musajja atudde wano Yesu omukeko mu ngeri y'enjawulo Yesu. Mukama abasajja n'abakazi bano babeere nga bajjusiddwa amwoyo omutukuvu n'amafuta Yesu. Babeere abasajja n'abakazi ab'amaanyi abasabi ab'engayirizi abatamanya mu butuukirivu ab'amazima abakozi ate bagaggawale mu byesse. Ayi Katonda tukoola ku olwaleero abantu Mukama bajjuse Mukama omwoyo ow'omuliro Yesu. Eyalikwera ejja Katonda ow'omuliro. Eyalabikira Musa Katonda ow'omuliro. Eyalabikira Musa Katonda ow'omuliro Yesu. Eyasala ekkanisa empya n'omuliro Yesu. Oh Rabakasa. Oluganda nawe esabire akaseera kano tegirigire. Bwe mutukuvu akukeeko mu ngeri y'enjawulo. Olekusigala kyekimu nga bwe wazze n'oddiyo ng'oli wanjawulo ng'oli muwawufu alagazi obona ng'olina ebizibu ebitusobodde omuliro gubyokya kaakano mu nnyina Yesu. Mukama yagalobeere ng'oli musajja n'omukazi ng'owewuka ng'olina akawewa akabuuka ne kabuga ne kadda eri kubanga mutukuvu alinaawe. Ribo sakaba ribo tarabakakaba. Lord, we pray. Wogera Mukama abalwadde olwaleero abalina ebizimba abalina obulumi mu migongo gyabwe abalina ebizimba mu mitima Mukama bawonye mu linnya lya Yesu abalina okumanya
okubonerezebwa, abalina okubuusabuusa, abalina endwadde Mukama, abalina amabanja. Mukama tugoba obuzibu obw'amabanja mu linnya lya Yesu, okutya nga bamanyi ebirooto ebibi. Rimotarabaya kababa seteriba yerebe rimotarabara kakasoni limolodoiko mebekeme limalobotoriba yakakasoliba rimotorima libaliba kasoliba yerebe abadde okulemererwa abadde obuzito bungi Mukama n'osobola omwoyo mutukuvu ayakana omuliro byonna abyokye abadde ebibi Mukama oyanye fitina obujja empalana obukaawu obutasonyiwa omuliro gubyokya kaakano mu linnya lya Yesu Kristo omuliro wa Katonda omulamu. Ribota rereboolibayera Mukama tukoola omuliro abadde amayembe abadde amajini abadde agasota abadde Mukama zonna ezenkwe ez'abacwezi tuzookya n'omuliro mu linnya lya Yesu. Ribotarabaya Mukama n'abasingana Musa n'omuliro naffe leero olwaleero lwaffe Yesu lwaffe olunaku olwaleero Yesu. Njogerako mu nnimi Oluganda yimusa eddoboozi lyo, yimusa eddoboozi okwole Katonda mu nnimi ezo. Yimusa eddoboozi Oluganda Mukama atukola mu lunaku olwaleero atukolamu omulimu. Moyo mutukufu tukeeko moyo mutukufu yakalobuli tukeeko moyo mutukufu olwaleero ng'ekkanisa tukeeko mu maka gaffe ya Yesu omulabe gatawanya n'agaluma n'agatawanya n'agasikasika n'atawanya abaana baffe Mukama ye tukoola omwoyo mutukufu yakala omuliro emirimu gyaffe bizinesi zaffe Mukama ensimbi zaffe Yesu tukoola omuliro nakolwayo abadde obulwadde okulumizibwa Mukama tukoola omuliro ribosani raba raba kama tupenda kama tupenda Yes. Era Mukama tutegereza. Nja kusaba otuleko nate abakebezi bajje bakole bakimo kyekumi essawa eyakulu yakiweebwayo ekimo kyekumi eyakakobe y'essawa y'okuziika ekkanisa okuyita muganda wange ajje obudde butaza okudukako ne Mukama tumwebase. Amina. Keraza Mukama olw'ekigambo kye tapaye buli wegamba nti ekigambo kya Mukama okijja tekimala mugegera yakiganda jafwa. Yes. Nga enkuba bw'etonnya ekuza ebirime olumu ogamba awo wagenda kusigala bwewata nedda enkuba bw'ejja yongera enfukira ebirime bikula. So n'ekigambo kya Katonda kyakuwa Mukama kyatuwuliriza olunaku luno kigenda tukolamu omulimu ffenna. Tetusobola kusigala nti ekimu nga tuwuliriza ekigambo kya Mukama. Tusaba okitwale omuliro gw'omwoyo omutukuvu gwake si wano wokka ale n'awaka eyo ne ku mulimu gweyo omuliro gw'omwoyo omutukuvu gwake. Amina. Tuzitongera okwebaza Mukama olwa certificate